Omulabirizi Kayeye yagasseeko nti alina okunyolwa ku mutima bw'alaba nga abakulembeze balemera mu buyinza era ng'emirundi mingi kino kivaako abantu okulwanagana n'okufuna ebirowoozo ebikyamu era nga bivaamu okuzza eggwanga mu ddukadduka. What does God want you to be? God may want you to do something else within the church. And above all, leading people to God is what is important. Anokoddeyo amawanga okusemazinga wa Africa agali mu mbeera eno nga Burundi, Egypt, Libya n'awalala n'agamba nti gano gonna gatuuse mu mbeera efaanana bw'eti lw'abakulembeze kulemera mu buyinza. Okusaba kuno bye bimu ku bikujuko by'ekkanisa y'e Kanungu byetegese okujjaguza emyaka 10 kasooka nga bukkiriza butuuka mu kitundu kino. Ebikujuko bino bimaze kakati ssabbiiti nnamba nga bigenda mu maaso era ng'abakkiriza bangi ddala babadde basaale nnyo ku mikolo gino. Entikko y'emikolo gyonna yakubeerawo olunaku olw'enkya ku Sande ng'era omujaguzi omukulu agenda kubeera Pulezidenti Yoweri Museveni. Wetwogerera bino nga Ssaabalabirizi wa Uganda His Grace Right Reverend Stanley Ntagali amaze okutuuka ku lutikko e Kanungu.